Ekiruubirira ky'ekibiina ki Forum for Democratic Change kyakolera Uganda ekole mu byenfuna, ebyobulamu obwa bulijjo ne mu byobufuzi nga bannansi, abakyala, abaami, abaana n'abavubuka bawangalira mu bulamu obw'ekitiibwa awatali kusosolwa. Bano bakwesigama ku ndowooza n'okukkiriza nti obukulembeze empeereza era abo baba baweereddwa obuvunaanyizibwa babukole n'obuwombeefu nga bassa ekitiibwa mu ddembe lyabo baweereza. Okutuukiriza bino balina empagi 5 ze batemyeteme mu manifesito yaabwe gye batumye okutereeza ebyenfuna, ssente mu nsawo zaffe mu lufuutifuuti kye bayise fixing the economy, money in our pockets. Nga FDC etutta obuyinza, ensonga y'okumalawo ebbula ly'emirimu bannayuganda eri ku mwanjo nnyo nga bagamba nti bakwesigama ku by'obulimi n'obulunzi. Wano batunuulidde nnyo ekirime ky'emmwanyi, obuvubi, okulunda ebisolo, pamba, amajaani n'ebibiina by'obwegassi. Kuno bagasseeko ebyobusuubuzi n'amakolero, ebyobugagga eby'omu ttaka, amafuta n'ebyobulambuzi. Empagi ey'okubiri yakuteeka nsimbi mu bintu ebikulu ng'enguudo, eggaali y'omukka, amazzi, entambula y'omu bbanga, ebya tekinologiya, amayumba, amasannyalaze, eby'ettaka, obutonde bw'ensi n'obutebenkevu. If I have water for everybody, for agriculture and for people, production, Uganda can produce anything. It's an agricultural country. Okutumbula ebyensoma mu bannayuganda nakyo kyakussibwako omulaka okuviira ddala ku mutendera ogusooka ng'ebyenjigiriza bya mulembe. Wano bagamba bakakasa nti abasomesa basasulwa omusaala omulungi, bateekawo enkola eruŋŋama ebyendya mu masomero, okukomya omuze gw'abayizi abawanduka mu masomero olw'ensonga ezeefaananyirizaako ng'ezo n'endala. Singa Nathan James Nandala Mafaabi aweebwa obuyinza okulembera Uganda n'ekibiina ki FDC bakutumbula ebitone nga bateeka ssente mu by'emizannyo, okuyita mu kuzimba ebisaawe n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo, wamu n'okuyamba bannakatemba oba bannabitone okwongera obuyiiya n'ekiruubirirwa eky'okkola ensimbi. Mu by'obulamu, FDC egamba nti essira yakuliteeka nnyo okuziyiza endwadde nga bateekawo omwagaanya abantu okufuna okubudaabudibwa mu ndwadde ezitawaanya obwongo, okutumbula eddagala ly'ekinnansi nga bagattako omutindo, okufaayo ku bajjanjabi naddala ku nsonga y'omusaala basobole okuwa abantu obujjanjabi butaliimu kwekuluntaza n'okumalawo omuze gwa ssemugayaavu. Mu by'obukulembeze, ekibiina ki FDC kirina enteekateeka y'okutumbula ebyobufuzi ebitaliimu kyekubiira, okulwanyisa sinakindi, okumalawo obuli bw'enguzi, obukuusa, obulabbayi n'obukumpanya. Every year they steal 10 trillion shillings in corruption. If this money is stopped, which can be only stopped by me, because 40 years the M7 can't, because he has failed, it means I will have 7.2 trillion going to villages, 100 million per year. Ebbanja eritudde Uganda mu bulago, bano bagamba nti singa batuula mu ntebe esinga obunene mu ggwanga lyakufuuka lufumo. Abantu okufuna obwenkanya nga baddukidde mu mbuga z'amateeka, ekyo bagamba nti n'akatayisi kakusala ng'omuntu akoleddwako awatali kyekubiira, so ng'eddembe ly'obuntu si lyakubaganyizibwako birowoozo omuntu okweyagalira mu nsi ye. Singa ekiseera kituuka nga bano bakuddako ebbali n'abalala bakwate enkasi, FDC egamba nti kino kye basinga okwagala, okulaba Uganda ng'efaananako ng'amawanga amalala awatali kukakibwa na kuyiwa musaayi mu bannansi. Empagi ey'okutaano, bano batunuulidde nnyo abantu ab'enkizo kiyite special interest groups, omuli abakyala, abavubuka, abantu abaliko obulemu, abakadde, abakuliridde mu myaka n'abaazirwanako. Bino n'ebirala byesikonyeeko n'okwongera okubirambululula okutuukirira ekibiina ki Forum for Democratic Change oluvannyuma lw'omuntu waabwe Nathan James Nandala Mafaabi okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya ku bwapulezidenti, obwesige babutaddemu gwalaba kati okumuyira obululu mu January 2026 mu kulonda kwa bonna afuuka omukulembeze wa Uganda ow'ekkumi okuva Uganda lwe yafuna obwetwaze ku mulembe gwa Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa II mu mwaka gwa 1963. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.